mugenda kulaba nnyo ntuuke mbatuukeko okaate mujje mbalekeyo munda Chabakula konze acha tumuntu ali ngenda pala So abantu abatula mu diaspora ekintu kyatandise dda mutulaba okunyuma ko twalinye tekwetaaga kubuuza ku munno naye nga Professor Mutuusa avudde mu Benz mumulabye ate ne Hajji mwamulabye yatukidde mu Range Rover kale ekintu ne kiba nga ate kirala mukko ne Professor okuye suuti Hoga ni kwate engato ya Professor bino bye tugenda musibya golokoso sibya bulijjo wano wetulaga abaana bayambadde Hajji mwamulabye ng'atuuka ne Hajjati kale ate Professor mumanyi muntu wa Benz check 1 2 Check. Bring it back. And only to be king again. But I will put ya. Mwebale ku. Kukwata mute mwebale baba kabi. Mwebale kwambala ne munyuma mwebale kusamu sente. This is the day that the good Lord has made. Ndaba abantu bonna, abantu bange mwenna, abantu baffe mwenna. I think I'm more excited than anyone here. Ajikachika. Wewe bali kusomesa Bwana abantu bano bakubiri kajamu bakimanye nti okujja okukuledde
meeting eyongeddeko obuwumbi tweyanziza nnyo mwenna abalengedde ebitiibwa byammwe ate sande webale kunyuma ani kwezi wendabye wenjagala maana seyisa awo ebyangu obuyitwa netunakubanga nalonda buli bamuzeeko obebazi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gwabade itu sekolah Buteraba. Ya kalau Buteraba okuwagira possible Keynote Buteraba Hajji Bakaluba tubeyanziza nnyo era nsaba Mukama mugazize afunewo kyayaya alina okugenda nakyo. olunaku luno terwandisoose kubaawo singa mu mazima temwazzi tusooke tulukubireko mu ngalo olw'okubeera nti mwalaba akalango ne mukaagala ne mugamba nti kino kyemwagala. Waggulu gye kibe era zituukayo zino ne zitandika okulemererwa nga ne oxygen takyakola ki takyabeerawo. Bw'oba ogenda okutuuka waggulu olina okutandika okuluzinga ebigamba motivational speaker Bakaluba akoze kino. Do you know the meaning of visibility in business? Walowooza bagenda okuteeka ku mikutu bwe banateekako erinnya Bakaluba nga Bakaluba property services ejja oli mu nsi ki? Oli mu nsi ki? Bakugamba byolina okutunda biteekayo abantu babirabe oli kukojjawo ng'eyaŋŋambye abantu bwe banaabiraba ekiiso bayinza okununga. Thank you very much. Era omunsasi naye ototukonda lwati nenyuuka kigenda okutuuka okutula kwetagenda okutula emabega gyamaze n'okugiva naye nga tennakola ekyo esooka kukwata ewawati n'ebijjamu omusaayi neguyiika neyeeruma webanga okweruma omusaayi nga guzze n'esigala nga yonna eri helpless mukafa akasirifu ekituuka mu kino wewayitawo ebbanga
olw'ensonga nti yamalako ebiwawaatiro byonna ebiwawaatiro bitandika okukola. Ono omwaka gwe mbawadde muddeeyo musome about the ego. Ebiwawaatiro bwe bikula bigaali bikaddiye, weegendera okuvaayo nga yayita mu bulumi obwo okubanga yeekomyawo omumwa nga gukomawo, egenda okudda bweba ebadde egenda kufa ekomawo eramuse. Watya ng'obudde olwaleero addayo eka ng'omwekiwisa nogenda nokola retreat. Wakati agamba omusajja tagenda kuyirekeraawo tebinaba kukwa bakagenda oluddako ekiseera ekizibu kibeerawo naye webutandika okugwa wansi wenakugambye nti no bakulaminga ojjukira akagero kendakugambye nti kaakasubanga akati kalibe kagenda nekakalonda kakabeera wakulungalaba butandika okugenda mugwa mugenda mugwa kaba kagenda okuva ninokwabali wakatavaayo satanga gy'omulundi gumunga akabakabafu nakabakagabo yabaka akati just blaming. You're choosing a wisely. Did you see that coming? Nakapata nakasura kaza yoki. Wakati unaona kachewa. Dada tena vya kikao. Gata. Nakaja. Kaja kama haraka. Nakata chuchu. Nayogera ebigambo ne binyingira. Ajja ku NTV yansanga mbiyigaawo n'atyema okuba nga ndabyeko ne muganze n'alitidde n'agamba nti Bakaluba n'agamba omwaka guba gutandika tukoleyo okwo nga tuli babiri n'asaba nga nze nali ndoota okubanga ye. Ssomero ki eryali nsomesezza okutegeera ebyo? Mwewozeko. Thank you. I never knew at one point in my job, in my career, I would be speechless. But when we began,